Bana Flashlight Channel Uganda tweyanziza okutwagala mwebale kwekumira mu kutu gaffe. Naye olwaleero tugenda tukozemu akantu ak'enjawulo nti tugenda tubaleeteddeko audio ey'omukulu gwe bayita Godfrey Kayongo, omukulembeze wa Owino Market. Ensonga zibadde nnyingi nga ziyindayinda mu ggwanga nga bagamba Kayongo yadduka mu Uganda, yadduka ne ssente zammwe. Naye kaakati asinzidde okuva eri mu Amerika atangaazemu kweza ensonga obwedda abantu ze boogera mu Uganda, oba yadduka oba teyadduka, oba yali mulwadde oba teyali mulwadde, era mumuwulize olunaku olwaleero audio. Naye mu pulogulaamu yaffe eddako ejja kubeera video. Tweyanziza mumuwulirize omukulu Kayongo kwali ku ssimu. Sebo omuteesiteesi ono ye Kayongo Nkajja Godfrey. Nze nkubye nga njagala okuclarifyingako katono ku bintu ebiri ebyempulira ebigenda mu maaso. Njagala nyambe ku bantu naaze ku bulimba obwogerwa ku bantu abeetuuma bye batamanyi n'abantu ababeera baweereddwa missoni okukola naye nga bamisiriidinga. Kyenjagala okutaasa ye general public eri ewuliriza buno bukiripu bwe basindika ku media, ku social media nga balimbalimba nga beefuula nga abalwanizi b'emirembe. So nga tebazaalibwa lwaleero, okutulugunyizibwa kubaddewo n'ebintu ebizze bitunyigiza bibaddewo naye nga ate bikolebwa abo bennyini abazze nga abanunuzi. Njagala ntandike katono kubanga eno si pulogulaamu nti ngenda kugaziya ebintu byonna mbyogere biggweeyo, naye njagala genda nga nnondalondamu ebintu ebimu nsobole okuyamba abantu abatamanyi Kayongo yaani. Njagala kubategeeza nti mu 1997 Owino yali mu kusoberwa okunene ennyo okutabangawo, nga ebisaaniiko bijjudde buli wantu nga birina entuumu empanvu ennyo ezenkana ensozi. Kati mu kiseera ekyo nali nga ndi w'abavubuka, naye nali nsobola okumobilizinga abavubuka n'abakadde ne twetaasa. Kati mu kiseera ekyo nagamba abantu kubanga Owino abajjukira obulungi nga balamu weebali bakimanyi, bwe walinnyanga mu Owino n'ovaamu ng'owunya ekivundu, ne bwe wanaabanga ekivundu kyasigalanga ku ngatto zo. Kaakati ne kitugobera bakasitoma. Kati wadde sinze nali chairman yali Mwisa Kyambadde, natuuza abasuubuzi naddala abaali baleeta ebintu ebivaako kasasiro omungi. Abantu abo beba lumonde, amatooke, kasooli, ebikajjo, ebintu bwe bityo. Ne mbagamba nti bannange, ensozi zino ffe twaziteekawo nga tusasula ssente, naye kati nze kyendaba ebisaaniiko olw'okuba biri eno mu manju nga ensi tebiraba, kyetuvudde tunaagwebwako ne space we tukolera ate n'ekivundu, kubanga ebiseera ebyo ne kolera yali atandise okutta abantu mu katale. Ne mbagamba nedda twerwaneko, ebisaaniiko bino tubisombe tubitwale mu paaka yaadi ya Nakivubo Stadium, abantu bonna babirabe, n'okuwunya kutandika okutambula nga kudda mu kibuga bajja biyoolawo. Kati ekyo kye twakola mu wiiki emu ebisaaniiko byonna ebyali mu katale twakagogola ne katasigala mu kisaaniiko kyonna, ne tubiteeka mu paaka yaadi ya Nakivubo Stadium. Nakivubo Stadium yagenda okulaba nga okuwunya space abadde ba parking emmotoka nga waweddewo, ebiseera ebyo omupiira gwali gulina ettutumu lingi nnyo ng'abantu baguyingira mu bungi, abaleeta amamotoka ne ba parking awo. Kaakati ne Nakivubo Stadium netwegattako okupressurizinga City Council okuyoolawo ebisaaniiko, ne babiyoolawo. Kati eyo gye natandikira. Kati bwe navaawo abantu bampa obwa Secretary General, bwe nava ku bwa Secretary General chairman n'afa, ne balyoka bannonda okubeera ssentebe. Era bwe bali bannonda okubeera ssentebe saakikkiriza, nali njagala nsigale nga nze Secretary. Naye ne bampressurizinga lwampaka ne baŋŋamba bajja kunkuba emiggo era ne bankwata. Kitegeera ebiseera byo nali nkyali mulenzi muto. Naye
ekikulu ekiriwo kyenjagadde abantu bategeera olwaleero nti ebintu bino ebyogerwa ng'abantu bagamba abo ng'aba Suzani kegamba Suzani mukazi wattu yajjira ku mugugu ogw'abasajja balaba nga basajja balaba awambye akatale kaffe n'akabeeramu emyaka 4 nga be bamaneja be batuggyako ssente neffe nga nze mu biseera ebyo nali maze okubeera chairman saabatawaanyaako saaga abasuubuzi ne bakumaakuma ne bajjamu ssente kaakati n'olwekyo nze bwe mpulira bano abayogera ebigambo bye boogera ne boogera ebigambo abantu abatulugunya abakola ki toyinza kukulembera myaka 5-10 ng'otulugunya abantu nga tolina mmundu nga tolina basirikale bakwetooloola n'obanga abantu basigala bakyakukkiririzaamu naye enjawulo eriwo eno enkola ey'omululu eteekebwateekebwa abantu ne bakola obuguruupu ne bugenda nga butonda empisa embi nga bw'onoddira ennyaanya ennamu n'ozigatta mu kisero ng'otaddemu ennyanja enfu 5 ziri zonna ennamu zikuvundako kati ne bavunza obwongo bw'abantu naye obwongo bw'abantu nga bamaze obuvunza enkomera byonna bajja kutegeerekeka ate n'abantu bajja kwejjusa naye nze saagala kugamba nti njagala ekintu kyenjogerako kitegeerekeke bulungi saagala kubeera kisentebe enemowa kubanga era nali nabugaana dda nga nabuta naye abantu bo basigala erinnya erya chairman bali mpita naye nga kati toyinza kubeera awo ndi nakuyita ng'otegedde ayita ggwe n'otoyanukula so ate n'abamawulire abasinga bamanyi bajjanga mu ofiisi yange nga mbagamba nze sikyali chairman nga bagamba nedda so it is not war naye kyagala kutegeerekeka kukirayifayinga abantu abalina bye beegwanyize nga babigenda mu butereevu kati nze ndi musanyufu gavumenti bwevuddeyo neewamba akatale kano olw'ensonga nti kaakati kitegeerekeka kubanga ekyalemesa okugenda mu maaso ne projekiti kyali kirimu omukono gwa gavumenti ogulemesa njala kubajjukiza mu 2000 omugenzi Sebaana Kizito nga meya yampita mu ofiisi ye nga ndi wamu ne mwami Haji Busuulwa Bukanso ne Naalongo n'abakooza n'atutegeeza nti alina directive nti obutale 5 buweebwe basajja balaba abukulaakulanye kaakati bwe twawulira ekintu ekyo twagamba nti bannanga ab'ebyobufuzi bayogera ebigambo ebitaliyo kati ono yalowooza nti eyo emboozi ejja okutuwa convincing language ne mutumugamba nti ani ayinza okukkiriza obutale 5 kubuwa omuntu omu nga gavumenti ya movement eno eya NRM yekola ekintu kifaanana bwe kityo ku bantu abagiwagira ekyenkaniddeawo ebaddira ebatunda eri omuntu omu ne tumuwakanya nnyo mu ofiisi ye n'atugamba nno nze bannange mbayise nga abakulembeze ate mbayise ng'omuntu alina obuvunaanyizibwa muleme kulaba nga kibaddewo ne mugamba nti tetwababuulira naye kyenjagala obbagamba nti temutawaanya abantu bano nga badde okutwala akatale akasente bali ku ddembe kubanga abantu abo bachairman abalala ab'obutale bo bakkiriziganyiza ku nkola naye mwe mubadde musigaddeyo kati twasabyewo okubasembyayo okubanyonnyola nga tumanyi nti muyinza okukaluba naye mukkirize n'agamba ate nti ffe baali batuwaddemu ak'enkizo kubanga ku ttaka eryo eririko akatale nga bagamba bagenda tuwaako yiika emu ekyo nakyo twakigaana twagamba ffe tetugyagala tugamba ffe tugenda gikozesa ki kati abantu tunaabaddawa nga mutuwadde yiika ye tunagizimbako tutya sente tunazijjawa ebintu bingi bye twalaga musajja mukulu naye musajja mukulu yatugamba tuddeyo twerowooze ffe bwe twaddayo okwerowooza ekisooka bwe twabuulira bannaffe bo babiyita bya lusaago bagamba Sebaana abadde abalimba abadde abakanga kaakati ne tubeeraawo ne tutuula ne twetuulako kumbe Sebaana byabadde ayogera byali bituufu waayita ebbanga ttono Katimba market ne bagitunda Shauliako market ne bagitunda ne Kalitunsi kati bagitunda finally naye bwe batunda ebyo byatugolokosa kubanga waayitawo ebbanga ttono 2001 ng'atandika Nakasero Owino Bugoloobi ne babiguza basajja balaba kati mweyo scenario
oyo Susan ayeyogerako muyajjira yali banki neneko y'abantu be bajja embalala eyo nga basajja balaba abaleese ne babateeka awo okumanikinga akatale ka sente bali ku ddembe on behalf of basajja balaba eyo engeri gye yajja kati mu 2005 nga agobeddwamu basajja balaba ono yasigala nga kirereese w'omwo mu katale abantu mwe bali abakolanga Susan mu style eyo ne beetuma bye batali kati nga bwe mpulira nti nze olwali agamba nsubula produce enkya n'agamba nsubula engoye enkya n'agamba neeyogerako enkya mulwanizi wa ddembe luli muwabuzi wa president ebyo bityo ebyo byasaana abyogera obwogezi kubanga omuntu alimisa omumwa alima nnyo era n'amala mangu naye nze saagala kuwakana nambeera njagala tukkirize nti buli kintu kirina ekiseera kyakyo naye ekiseera kino tetwagala ate kugattamu bulimba obulimbalimba ensonga entuufu n'ozifuula enkyamu n'okola kino nakiri nga oyagala okubuzaabuza enfaayo kati n'olwekyo nze njagadde oklarifyingako akantu katonotono with the time nja kwongera okuklarifyinga ekintu kyonna obina avuddewa atambuliddewa kiki ekimubaddeko n'ebifaanagana bwe bityo naye nga kyekisaagala kugezaako okukola njagumya abasuubuzi nti omusuubuzi gwe beera muwino tunda ebintu byo omusuubuzi beera mukakkamu ekyokubiri ebintu bino gw'obiraba nga bwe bijja buli muntu musobola okwesalirawo kubanga kali babagambye mulonde abakulembeze bammwe kakati mulonde it's free mulonde kubanga ebintu bye bayogera bakuweesa ddyo ne bakugisaako kkono mpola mpola kati n'olwekyo mubeere nga muli conscious nti kibayogera kyennyini si kibategeeza kati bwe bayogera nga si kibayogera kyennyini si kibategeeza bw'oba ogenda oteekayo okugulu mpola mpola ng'alinnya mu mazzi n'olaba obuwanvu bwago temumala gaggwerayo naye nga musigale nga mukyali basuubuzi naye time will tell ekiseera kijja kweyogerera ku binaddako mukama abampeera omukisa Foto